nga tukyagenda mu maaso n'okuba tusabira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Lagu. Tulina essanyu okutegeeza nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja Mukama yamuyambye bwe batyo bamusiibudde okuva wali e Nakasero Hospital mpola mpola. Bambi Stacia Mayanja atandise okuba nti adda engulu era nga yasobodde okuba nti atambula. Bangi bagamba nti oba oliawo musajja akimutuusaako ekiro kiramba namuteeka mu koma, yepikira omusajja oba oliawo namufuna namuwa mulamba. Yamugamba nti kuyafoba nkuwe mulamba, nagamba nti njagala fuludoozi. Musajja namupika paka ku kitanda mpola mpola. Tukwaniriza naterako mu kutuga fyo omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mpita Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribe, webale kuba nti otwagala. Limoja Jimso yali wanabeere nti abikutuusako mpola mpola. Tusobole okuba nti tugenda mu maaso. Waliwo information gye tufunye. Yadde nga Stacia Mayanja yakasobola okuba nti asiibulwa yes mu hospital mu ddwaliro mpola mpola. Waliwo conspiracy theory etandise okutambula especially ku internet n'abantu abali so close mpola mpola nga bafuluma. Stacia Mayanja babadde bamusibula mu ddwaliro, yavudde mu ddwaliro ng'atambula awenyera mpola mpola, era ngenda kusaba producer wange teekayo ka video ako abantu bakalabe. Stacia yabadde atambula awenyera nga oba oliawo wansi obuzibu buli wakati w'ebisambi akabina kwogata n'okugulu. When you do wobanga okola video interpretation yonna nti bw'otunulira Stacia waggulu wabadde so fine, yabadde yebiseko bulungi, wabula wansi okutandikira ku bisambi okudda kwabadde na kugulu kumu kwabadde tekuli well balanced bulungi. Then waliwo conspiracy theory efulumye. Jukira nti Stacia yabadde yali admitted nga kitegeeza okuba nti yali agoyezebwa obulwadde obumanyikiddwa nga ulcer ne sukali, era nga kitegeeza okuba nti mbu sukali yali amuluma, wabula amawulire gavayo galaga nti yadde bamusiibudde oba obulwadde si bwe bwali bumuluma. Wano nno ngenda kusaba yenna alina byakola sooka obiwumuze, then ogende owulirize emboozi. According to video interpretation yeno abakugu abasoma okuba nti bainterpretinga obutambi buno bagamba nti Stacia Mayanja obuzibu bwalina si bwa ulcer tebuli mu lubuto, obuzibu abulina ku kugulu, era kitegeeza okuba nti oba oliawo mbu yeepikira omuntu namwepikira naye ne beepikirangana, era bamaliriza okuba nti bamaliriza nga game ewedde nga oba oliawo omusajja mukyala Stacia Mayanja ali ku kyokya nti Stacia ayinza okuba nti okugulu bakuwogola ate omusajja akwolwo namutwala speedi namaliriza nga mututte mu koma. Bangi basajja bangi abakula ne bawola, era nga mu kugenda mu mboozi z'ekikulu ebiseera ebisinga babuuza abakyala nti owaaye nkuwe muwogo mulamba oba nkuwe mutundu. Abakyala basinga bagenda mu maaso n'okwepika ne bagamba nti yeggwe muwogo wa nankolako ki, nze mpa mulamba. Bangi abafiira mu kisaawe nga abantu abafiira mu kisaawe oba mu ringi nga beekuba ebikonde, naye ng'ate oli yagambye wayi nkube hafu kikonde oba nkuweere ddala. Abakyala abasinga bagamba nti mpeera ddala, bamaliriza nga bafiiridde mu ringi oba yes bamaliriza bafiiridde mu ringi. Asolo lwekyo abatunuzi ba video bagamba nti Stacia Mayanja ayinza okuba nkala abadde ne ulcer, naye obuzibu buli ku bitundu bya wansi okutandikira ku kabina wakati awo n'okudda ku kigere, era ng'ekigere ekimu oba oliawo kyekyabadde kirina obuzibu obusinga. Naawe ekibuuzo kiri bwe kiti, Stacia Mayanja kiki ekituufu ekyabadde kimuluma? Jjukira Stacia alina emboozi especially ku basajja, kitegeeza okuba nti mbu basajja bangi abagende wa Stacia n'abagamba nti owaaye mwe mukola biki, nze njagala abana bakasazo ng'omwana asaza kimu, ng'omwana bamankutteko kyekyo. So n'olwekyo mikono gya Stacia givuddeyo nekigamba nti Stacia oyo teyabadde ulcer, byabadde nti yagenza okufuna essanyu nemufuukira essanyu. Oba oliawo omusajja nakimutuusaako extraordinary, natandika okuba nti akankana emimwa, era nga yensonga lwaki yagenze ku kitanda. Yagambye nti owaaye omuntu eyabadde kuleeba omuntu eyabadde mu koma
asobola otya okuwona mu ssaawa mu lunaku lumu ng'abadde tasula otasibyo yali ku mimwa. Abagamba nti ekyo kabadde kabadi kubuzaabuza naye nga Stacia essanyu ly'omukwano lye lyabadde limutta era nga lyabadde limutuusiza awo nti system yageze mu maaso n'okuba nti ekyuka mpolampola era nga ebintu byageze mu maaso n'okuba nti bimutabukako mu nsonga ezo era nga bamaliriza ng'okugulu bakuwogodde. Genda saba producer, ngenda saba gwampuliriza osooke olabe vidiyo eyo mpolampola olabe Stacia kye yatuuseeko engeri gy'atambulamu ye kiki ekyamutuusiza okuba nti akola ebyo byonna n'ebisigaddewo. Nze ngamba nti buli omu alina right okukola ky'ayagala ate nga bwe teguba musango kugenda kufuna ssanyu, especially essanyu ly'omu maka. Essanyu ly'omu maka eryo linyuma nnyo, especially ng'obikola n'omuntu gw'oyagala. Omuntu oyo gw'oyagala akusikiriza okukola by'oyagala era omaliriza nga weepise paka ku 9. Bw'omukwatako omaliriza omututte mu 9 era nga omuyingidde paka mu 9. Okumuyingira paka mu 9 ogenda omaliriza nga buli kimu kigenze nga kyeta mpolampola akuteera buli kimu ekiri ku mubiri gwe. Kyova olaba nti abakyala abasingawo bakwatako mu nsonga ezo bagenda ne basimulula taapu, olwo no taapu nefuuka taapu, akazanyo ne kanyuma. Ate nga bw'osanga omusajja ng'eyiye ennene yakula neewola ngamba waya ogenda omaliriza okwesanga nga buli kimu kiri talatibu era nga oba oliya onyumirwa nnyo ogenda okwesanga nga kutuusiza paka emulago. Kati Stacia Mayanja kirabika bamutuusiza olw'obuwoomi, obuwoomi bamutuusiza emulago era nga oba oliawo obulamu kata abofiirwe. Nze ngenda gamba nti quick recovery bambi baby Stacia Mayanja yeno gye bayita conspiracy theory mpolampola. Tetumanyi oba bituufu oba si bituufu. Conspiracy theory ku bulwadde bwa Stacia obadde bumuluma. Mukwano nga bazimusimbye ne zituuka ne zisukka ku zeddoozi gy'abadde afuna olwo nno ne gweyongerayo ddala oba bwabadde bulwadde bwa ddala. Abalala bagamba nti nedda oyo alimba, bamusimbye ebintu ebitonotono mpolampola. Omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli bampita Rich Boya Ntambi Jimso Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti osubscribinga. Awo nno atakutya naffe gwe tutya kubanga naffe abo abatutya bagenda maaso n'okuba nti tubatya ate nga gwabeera wano tukutya nnyo. Kyova olaba nti naffe tukuleetera ebyo ebintu eby'ettabu birina okuba nti bitiisibwa. Kyova olaba tujja tambula naawe mpolampola paka gye tujja ogenda. Quick recovery mami Stacia bambi kulikayo bambi mukama kumpeera obulamu osobola okuba nti osuuka mpolampola. Stacia y'omu ku bakyala bali hard working, yasookera mu music industry mpolampola nagenda mu maaso n'okuba nti yayimbira bannayuganda, yayimbira ennyimba ez'ettabu era nga abakyala b'emizigo bagenda mu maaso n'okuba nti bazinyumira. Ennyimba nga nakumala nakunaaba, yes olwo nno oluyimba lukyawa musajja. Omukyala ayinza olukulu kusindikira omutono owulira nga gukuba obba, yes akantinti, yes mujjawo simanya simuyekera. Stacia kuba ennyimba nyingi nnyo ezagenda maaso n'okuba nti zisanyusa abakyala b'emizigo era nga Stacia Mayanja bwe yalaba nga band music takyakola kwe kukwatakwata ebintu bye n'abikyusa system n'agiza wali eri mpolampola nga nagiza system mpolampola nagiza wali mu bakubi ba raga era nga Stacia Mayanja enaku zino comedian awedde emirimu actor oba actress agenda mu maaso n'okuba nti azanya emizannyo mpolampola. Stacia nsonga z'ekikulu azinyumirwa nnyo era nga omukwano adampiriza abasajja bangi webanga ogize nga tosobola kumusanyusa mu kitanda ng'akugoba ng'afuna akabebi akalala. Yasookera ku Stacia, yasookera ku Sechewa yali musajja mu Eagles production eyo muyimbi eyagenda mu maaso n'okuba nti amusanyusa mpolampola n'okumuleeta. Yagenda mu maaso n'okuba nti amugoba ng'agamba nti takyamalako, alina abakazi bangi. N'afunyayo omusajja omulala Haji n'afuuka Haji yali mufere n'amuta, n'afunayo omuvubuka obulala awo bwali mukubakubako mpolampola. Bamukubira nno ddala paka bwe yafuna omusajja omutuufu eyagenda mu maaso n'okuba nti amukole ebibye mpolampola. Yafuna Haji omulala era nga ennaku zino Stacia Mayanja yeyita Ajati Mayanja mpolampola. Yo Stacia bwe kityo yavudde ku kitanda yazzeyo ewuwe era nga ali fine. Ensonga lwaki
yabadde mulwadde zitankana. Abamu bagamba nti okugulu bakuwogodde, abalala bagamba nti yabadde mulwadde ebyaddala. Webale kuba nti otambula naffe mu kutuguli gumu gwa Uganda mu Kamoli. Tukwagala nnyo Blood waffe. Bye bye for now.